na beninga musajja muganda mwagadde bwagazinze twalwawo okufuna gwe bayita omukalukalu atajja busera si bukalukalu andi bumuocha nawuza nedda ssebo omusajja omulaba suna beni ffe tulina mwebaza bwebaza atukiikiridde omusajja bamubuuza ebyo omusajja bamubuuza ebyo mwebaza abakiikiridde naffe abalwanirira nambwayo atukiikiridde andi abakiikiridde naye ffe gye tubadde tugamba nti bade mugamba mbuki Nalongo tasobola tuleka Nalongo yawulira ku luvuuvumo lw'ennyumba kati wali alutuweho njagala mwongera naye ani njagala ngeza gule ya time wano ku mobile amaze okugendako ziri lwako ekizibu kiribu zittane ziri endala olumu nazigulako ne zizitta kalimale ne menesi zange lusambu gwayagala abantu abatambula ennyo babeera ewala babeera nnyo mu ebyo ebintu kati waliwo enjagala Nalongo ne Nambwayo nze njagala Nalongo wano tomuvaako naye Nalongo kati ndandisa okuzuula owayirizaamu ate mpayiriza suuna omuntu anuka wagamba yali alabiri yakwagala nnyo mu biseera ebyo ng'oli lubuto nedda nakigamba nze olimba waŋŋamba otya olimba tekikugambangako waŋŋamba ki olimba era emboozi yange kuva mu kusooka nakugamba nedda nsuna siberangako naye nga ndi lubuto era sikiwa nti alina n'ekifaananyi kyange kyalina nga ndi lubuto teyandabako nga ndi lubuto olwo sisobola nakumuwaayo obadde ogamba nti nno wali wabuliramu dda taatawo n'omugamba nti omusaya wamugamba taata takulabirira akulabirira nedda omayinga bwonnyonnyolamu omuzadde kati taata wange era yaŋŋamba bugambi ekyo nekifiire ng'agamba ki kisaya kyafaafa kizolozolo no like okay nga ogamba nti oba kale katugambe maybe abasajja b'ennaku zino bwe batyo si kyekitegeeza ekyo nekifiire ekyo nkizeeko ekyo naye ali kati otandise okwogera empola nkyova essimu y'olumu ngirekukubira bwe bakukubira toyogera naawe nekifiire kati nga muzeyi wange ngamba ekyo nekifiire nga tubivaako kati awo nga ngenda mu ddwaliro nga baŋŋamba ninamu babiri nga ntuuka time nga banteeka even ne ku bedrest agamba stress yali mungi abakazi ababadde embuto z'abaana ababiri bategeera ku byenjogerako kati nonze muvaako kati bwe muvaako era naddamu okumukubira nga ndi lubaga nkoze eki ozadde nga nzadde balongo kati nga mukubira essimu nga mugamba nendoza naye we nagenda mukande baŋŋamba ninamu babiri nzijukira namusindikira message ne mugamba era nenkubira ne Rita oyo senga w'abaana naye ne mugamba ngamba vaako kati bwe mbavaako nziramu okumukubira nga ndi mu ddwaliro wa lubaga nakoze eki owazadde nazadde olwo tomukubirako mugamba bampe ku ssente z'eddwaliro ntuusa ogenda sijja kulimba nti sazimubuuza anti ndowooza okusinziira ku kiri kyogambye nti wali wamukubira nga takwata omuweereza message taziddamu kati omuntu bw'omweteekako ng'olaba takuliiko gw'opulaninga bibyo era olwedde nze nali aninze byange nga mmanyi biiri ngenda gisasula ntya nga ebyo byonna mayiko tewali mukazi azaala nga tolina pulaani kati nze nga nkola ki namukubira essimu ngoesimu nga mugamba nno nazadde nangamba kakirungi kinagamba oliwa oli mukyala oba oli Kampala ndi Kampala muzeyi wange amaze ebbanga nga mulwadde so mbaddenga wano okozi kati nazaala muzeyi wange yali bombo mu ddwaliro obaabowe kati nga mugamba wendi nazadde bulungi kozi nazaala bulungi nangamba nja kukola ki nja kulaba abayitawo ne tukola ki ajja kulaba oba naayitawo n'akulabako
naganja kulaba bana nayitawo nenkulabako mbadde manyi yali alina okusitukiramu nga start oba Ssaalongo kati bwe yajja okundaba kate nga batusiibula omanyi ne buyisinganya ku geeti bwe muti kozi yankubira kozi twamalawo nazaala bulungi naye omwana omu yali akooye ne basooka batubeezaawo olunaku olulala lulamba lunaku olwokusatu nga batusiibudde kuba ffe jjukire no twalina pressure nti tulina omulwadde mu ddwaliro ng'era kyetusaba batusiibule tukole ki ende tumanye oli bwali kati we bansiibula wano brother wange azze okunkima ne stepmother wange koza maama wange lwakimuyita stepmother wange oyo maama wange nga ndi ne maama wange kati ng'onankubira essimu nga aiza we tuli wano tuli mu kuyingira tujja wa luba andi ngamba ayingira tujja ludda wa we tukyama anti nali namuwadde details ne mugamba ndimu biki byonna kati nga ngamba mbu tuno tujja tuli mu kuyingira kati nga mula muli mu kuyingira tukola ki tufuluma kati abantu abamanyi eddwaliro ly'erubaga nti most of the times bw'oba oyingirira eno waggulu nga ku kyaki ate abafuluma si kati ffe twali eri wansi nga tukola ki nga tufuluma kati nga mugamba tuli mu kufuluma awo nga brother nga ngamba oyo naye muveeko biki ng'ayomba nga gwe omutima gugamba maama taata w'omwana ze era kaalimu kati nga mugamba naye bakukola ki nakubakubira ondabe kati kubanga baali batupromisinze nti muzeeyi bagenda mumusiibula kati nga mugamba ogenda kujja kubanga ne muzeeyi yaŋŋamba ayagala kukola ki kulaba ayagala kati nga ngamba kale ojja kumbuuza kunze kale kati nga ŋŋenda kubanga ebyo ebiseera bajjanga nnyo yennansana kubanga yali ayitegeka eyo ku makutano that is in Feb kubanga nazaala mu February wa 2020 I think it was 2022 kati ngamba kankole no wa 2023 nazaala mu February wa 2023 kwa kati yaweze omwaka gumu n'emyezi 5 kati gwe ne Nambwa yani yasooka okuzaala abalongo bono omwana wa Nambwa yani asinga obukulu abange be basinga obukulu kubanga Nambwa yagamba omwana alina omwaka ogumu ate abange balina omwaka gumu n'emyezi 6 mama olina okukwatagana ennyo mwazaalira mu piriyodi y'emu kati nga mugamba nti ki nja kujja kubanga olwedde bajjangayo ennyo nga bategeekayo eyo show makutano beerawo muzeeyi ne batamusiibula muzeeyi n'akola ki n'afa Katonda amusaasire nammwe abagumye kati muzeeyi bw'afa jjukira muzeeyi yafa nga ndi nakawere wa nnaku 4 kyokka ng'ate gwo kulwewaka omanyi kyekitegeeza ne tubeeramu ebyo mudduka wano ne wali gamba it was not easy naye wano mu process nga twogera bambi olumu okwogera nti ozadde kati olwo tuzzemu okwogera nti nzadde ate nzadde n'ababiri kati olwo tuzzemu okwogera nga mugamba muzeeyi yafudde nga ngamba nga kiri njukira bambi nansindikira ne tesijja ayiriza yaweereza amabugo I think yansindikira emitwalo oba 6 oba gyali 5 around there babuwe asindikira sente nga ffe tugenda mukyalo tutegeka okuziika biki tusiika tuddamu eyo olwakati kubanga ne muzeeyi wange naye yalina abaana bangi bakyala banjawulo tuddamu ebyo kati nga nsigalirawa eri embala kubanga natuuka n'endwala jjukira olina kawero oli Naalongo ate osula mu mpewo kati n'endwala naye awo ala mu kukola byonna bambi nga buli wemukuba essimu ne mugamba njagalayo abi ng'agasindika olina abaana kati omukubira ne mugamba njagalayo 10 ng'alisindika kubanga bannange abaana kubanga abaana bange tebaayo bangamba muzeeyi afudde ekifuba ne kibuuka baabwe nga sikyalina matanga abaana
era bwe network yo netandise okufa Nalongo ngamba era bwe namukubiranga ne mugamba abaana baagala amata ng'akola ki ayiwawo ng'ayiwawo nti abaana baagala pampazi ng'ayiwawo era namala emyezi emeka 3 maayo ne tugenda ng'omukulu yalabirira maliriza nengendako e Rwanda ninayeeyo barelatives bange e Rwanda nengendako e Rwanda kati ate ogwo omusaayi kiwaŋŋambye olina omusaayi omunyankole oyo n'omunobbi kati omunalwanda guno guyingirira wamu omusaayi gw'e Rwanda basayidi ya muzeeyi wange ono omunyankole kati nankola ki nga tugendako e Rwanda kati e Rwanda wali ejjajjaffe nga bajwa kati bo ba immigratingira nnyo Poland kati ngoyo jjajja wange olina abaana babiri like ebintu bigumu ntabwo byashoboka ebintu bigumu ngamba kati tukole nga nzirayo lwaki tetukufunira visa nojja n'otukyalirako ewa e Poland ekintu ng'ate nga kyongedde kuwanika kati nga jjajja ngamba tugende ozira oli eyo relaxing agala kuddayo kusoma onojja n'osomera eno bwe kinaaba kisobose bakwagala bambi nga tufuna visa nga bangulira tiketi nga tukola ki nga mwolekera Poland nga twolekera Poland era gyetubadde ebbanga lyonna era nze nakomawo eno ng'abaana bawezezza omwaka wakadda nga bawezezza omwaka kati bwe nadda tubeerawo ng'omukubira kati awo ng'atandise okukyankalana omukubira simu tagikwata omukubira simu agikwata kati kyekikuzza abaana wandibalese Poland naawe n'obeera e Poland ne mubeera mu bulamu obulungi naawe oliko omuzimu gw'embalala ezo pulaani weeziri zijja kutuuka kati ng'akola ki ng'akomawo era nze nkugamba nze nasembayo okulaba Ssaalongo mu February ow'omwaka guno oli mu myezi 5 tomanyi bwafaanana simanyi bwafaanana lwaki wakoma mu February bwafaanana ne ku ssimu bwe simanyi bwawulika ne ku ssimu oba tomukubira yaddamu n'ambulookinga wamukola ki nammwe musobya nnyo abasajja yaddamu n'ambulookinga era yazeemu okunkubira wano ng'ebizibu bizze wanyumiza ku bintu byebyo wali wamukola ki mu Febu sirina kyennamukola ate namukola tekiriiwo oyombesa omusajja olabika addamu n'omubuuza ebyannambwayo sirina bye namuyombesa ate nga nali nemulingo b'e Kampala nenzija nesembeera ewuwe even ebbanga naye yalina ensonga kati kyembuuza bukyanga ozaala tadda nga mukwata muwadde kibuuzo nga kiri paasono nabiri era bibadde paasono anti kati njagala mmanye enkolagana bweri manye okuba oyinza oba omumunenya nga kizadde kyekikumenya yaddamu mbadde ngamba nti ekyo kizadde kyekibatawanya naye waba yakimenya yaddamu kubanga eryo ebbanga lye namala ewuwe maama nga nze mwekwekawa wansi w'ekitanda ate kati waddeyo otya mu biseera bino nga n'ennambwayo ate waali awo ku nniya beeranga naye Ssaalongo tabeeranga naye ate kati olubuto yali mufunyisizaawo oba yagendanga mu muzigo gwe simanyi kubanga nze actually February yonna mbadde wa Ssaalongo yabeera ku Entebbe Road nga teri mukazi anti nnambwayo mukyala yeemalirira abadde abeera mu muzigo gwe n'oli abeera mu gugwe nga bateekateeka okubeera awamu wali ku nnyumba yaabwe gali kwoleka tebakirowoozanga nako ate lwaki kozi ye nambwayo aba yakirowooza naye nga suna teyakirowooza mmwe omusajja gwe twogerako mumutegeera bwe oba mumuwulira buwuli
kikyotegeeza mu kyo oyo omusajja alina kepepo okukuwasa n'akuteeka mu kalina eyo wansi nsire waggulu ng'ajja wansi lwayagadde billa n'akuteeka mu kalina n'akola atya olaba Suuna oyo ali kepepo okuteekamu eyo kalina n'obeera n'ekisenge wansi n'abeera waggulu nga tokkirizibwa kulinnyayo waggulu kikimala wansi ajjayo lwayagadde ng'ajja kukola mikolo bwe yeetaaze oyo bamuyita user number 1 akunoonya ayagala Naalongo Suuna waffe tomwogerera bigambo binene bwe bityo kati ebbanga lyemyaka gyemaze n'oyo omusajja bakugambye nze simutegeera yakikolako nti Suuna oyo gw'olaba he is jolly bwe mubeera mu nnyumba asaagasaaga n'akusesa n'akuzinira mu kalinamu yakubira wamwagalako kukuba kinyaanyanya kinyaanya kiki yakuba ekyakusigalamu ate nze namwagala akaliga ka Simoni kalidde akaweewo nze sigendangako namushoye tosaana kumbuuza kinyaanyanya nenkikubuulira nga weekifaanana kati gwe wasiima ki nze namwagalanga muntu era nsikirina bwe twali tuyomba ne mugamba yes nsikiranga bwe twali tuyomba ne mugamba nze ssebo nze sikifaaniwo ekyo kyali kinenemu ne mugamba tolowooza nti wakwana faaniwo anti oyinza okwepanka ng'olowooza munakwagala kubanga gwe musita kimalina kukianyanja akola ku radio mu Vision Group kati gwe wamwagalako kyabano nga bamwogerera ebigambo he's nice nga bwe nkugambye nti anti gwe wano nga bamwogerera ebigambo mu ndabika ye wasiima ki mbale manyi kinyaanya kino nkola nnyo musajja mukozi ate musajja mukozi ze nali nkozeeko naye wa nedda woowulira nti musajja bambi ali hard working yeekulaakulanya omuntu oyinza omwagalako olw'ebyo wangi katugambe nti namufunako crash bannange Naalongo bannange leka naawe nedda Naalongo tolimba mbusi musajja mubi nedda Naalongo nkalaba musajja mulungi si mubi ogambye alina akazigo alina akazigo okalaba nkalaba agati nze namwagala ate alina akazigo alina smile bambi ate n'okubeera jjole ekituufu Naalongo walonda ate n'okubeera jjole nga musazi azinyoe bambi kati nze ebyo ebyokuŋŋamba abo bankola ku bukedde gwe tebikulya nze nagula ne radio papa sibikuwuliriza kituufu akola ku bukedde wali tomanyi ali nze nali simanyi kati era netubeerawo era nga yabeera ŋŋamba enzikirizayo ebigambo by'olijjankola enjala genda leero mbasesse ng'olaba bambi his fan muntu anyuma okubeera around naye lwakuba nti kati alina ekintu ky'alina oba personality ye etamukkiriza kubeera ndowooza na mukazi mu nnyumba nti wano bw'oba ozze nti ozze kukyala nnaku tewali buzibu naye lwayo agenda kuwa akuwa attitude ekugamba ogenda ddi nga takunyega ng'ekire takwatamu ate kati ng'akwatamu agenda kuvaana abeere ng'alina show oba Masaka omala n'ennaku bbiri nga tomulaba anti nga bw'aba akomeewo era takwatamu akomewo ng'akooye gamba nga kkuse mpozi yaliddeyo atuuke mu nnyumba ekintu agaana okuddamu kugamba alina
ngolooza kiva ku ki attitude neva ki ekigireeta kati simanyi oba oluddewo ng'agamba yono lwaki aluddewo wano ekiso kyogamba kyogamba tayinza kubeera na mukazi wakaawo wa forever asobola maybe ng'afunye endoza gw'ayagala oba kyogamba teyakwagala Naalongo kati njogera eki kubanga kati bwenzija nimbeeraawo mwezi mulamba ko nali ngenda nenkomawo naye ng'ompa attitude okitegera nga mu nnyumba nasigaliza kunyumya n'ababeera nabo ng'era bwe tunyumya ne tukuba ekiboozi naye nga ate ng'asobola okujja bagenda mu kisenge ekirala n'abavubuka babeera nabo ne bakuba olwalino bawulira nga baseka wadda mu kisenge eno n'asiba ffeesi nga bwajjawo naye Naalongo alabika wali muyombi ng'omuntu n'abasajja tebaagala abantu babamalako mirembe nze nno nga sivaamu kigambo olowooza nze ndi naluwali ng'oli gwe yabagambye kaakati kyembuuza gwolowooza biggwera wa ebyabwe kuba kati gwe oŋŋambye wabivaamu tomanyi bigenda mu maaso ennyumba eno omuwala ye yeetaagako kopi ye omugabo gwe anti kati olaba na ne netiwaka ye etandise okukutuka Naalongo bankuleke teŋŋamba kyembadde nkugamba ffenna abaliwo tewali amanyi kituufu kyali era baba otambudde oba kyusa ekifo buddeyo kirabika butandika okuziba nga netiwaka naye eziba kirabika anti ffe tuli mu mafaamu ate amafaamu tegatera kubeera owulidde kyenkugambye nti between baaba ababiri ng'ovudde kufa aboogera kino nekiri ffenna tewali amanyi kituufu kyaliwo naye nga gw'ogamba omuwala baba yateekako ssente ze akkirize suuna anti nze ngamba omuwala baba yateekako ssente ze suuna akkirize kyenamugambye n'okumugamba Mary kuba nze mbadde njogera naye nemugamba nze ekisooka saagala kgenda mu ntalo zammwe kubanga kati ffe we twatuuka tuli famire twagala tetwagala tulina abaana musajja omu oba njagala oba saagala nja kukulaba kati nemugamba nze kyesaagalira genda mu ntalo zammwe kati ate tumalirize wano ng'ate ondaba byangeri nange nkulaba ki byangeri kati between gwe n'omusajjawo mumanyi kyemwakola ki kyemwakola kati bw'obanga gwe mutuufu amateeka gabeera nze namugambye tugende mu kooti genda mu kooti bw'obanga oli mutuufu lwanirira ekikyo kooti ejja kusalawo bw'abanga oli mutuufu naawe lwanirira ekikyo kooti egenda kusalawo era nze bombi kati ne Beeni nenjogera n'ono Mary nembagamba bwe muba muwulira nti kwenze kituufu namuteerako ssente genda mu kooti kubanga bino ebintu bya hearsay gundi yakola bw'ati gundi yaŋŋamba bw'ati gundi yaŋŋamba bw'ati ebyo tebituyamba kimu kyetufa kujjawo luno olutalo oluliwo ssaawa ezi Yesu na Beeni omugamba ki Naalongo omuwa magezi ki sina Beeni nze muwa magezi singa emuwa nze sirina Ssaalongo magezi gemuwa kati esaawa abaana ateeseteese obatwala kusomera nti bengedde omwaka ogujja balina okusoma tabatwalayo nga nze mbatwala ate bulijjo yabalabirira wagambye bukyangova bweru yabadde akikwatamu bukyangova bweru nedda yalabirira luli nga tonnava bweru naye wamukola mutima gwo naawe omanyi kiwamukola okubanga kati abadde yakubulookinga sirina kyennamukola just mbeera ze bwezityo bwatyo bwali wa netiwaaka erinnya bwevaako akola bimusanyusa
kubanga nzijukira alina ne lwe yali embalala ne mukubira essimu ne mugamba naye kati gw'oli mbalala kitojja n'otukeberako simu n'agisalako tayagala kamanyiiro bakazi amanyi mulina akamanyiiro tayagala akamanyiiro omwami waffe obulungi akamanyiiro ako mulina okukakendeeza ate omusajja woganye ye muganda tamanyiirwa naye kati nze wano wenabadde neewuunyaamu we wano gyokoma okuwuliriza emboozi z'abano abantu olina z'okubamu ebituusi buuza lwaki genda maaso nze kirowoozo kyange nti gwe Mary Nambwayo ogamba wali oinvestinga n'ono omusajja nga muzimba ekyo yes muzimba future mulaba kosa omusajja goinvestinga naye mulaba mu future we are going to be married okitegeera kati ng'otya n'omusajja ekisooka nga abawala bakwana obamanyi ate yayagala bawala yayagala nnyumba akulaakulanya mwami we wuliriza soka owulirize mpuliriza nti ndi mu kale njagala ojjukire bwe walinga ne mukyalawo nga muinvestinga kase temunaba kutandika family nti mubeere wamu investing wandikkiriza mukazi wo n'alaba abawala be wali omukazi gozimba naye wandikiriza omusajja n'akola atya gozimba future naye mu by'obuntu kati wano nga tugenze mu ky'obuntu abawala b'okwana anti omusajja yoyo ate amulinako control yamutuma omusajja yaleeta abawala alina okuba nga akurespectinga nga akutya omusajja gw'investinga naye akubeerako neyo wagambye Suuna musajja muganda yayina enkola eyiye etali ya bulijjo si bwe wagambye yakikola nti regardless yakola kiki ekimunyumira kakati leka batwale kali naye tomanyi anaddamu amagezi g'okulekerawo okudisrespectinga abawala kubanga bw'obanga osobola okuba ng'oinvestinga n'omuwala ng'omulaga abawala abalala b'oyagala disrespect not so bwe mpulira ng'era bw'okyogedde ebeera disrespect kakati leka batwale kali naye bamulage nti toddamu kumanya nyoke yakuzaala mukazi so kati mu mbeera eyo waba badde akikola owagira Nambwayo mu mbeera eyo waba badde akikola nze mba mpagira Nambwayo 100%. Omanyi nze nali ewa Ssaalongo mu February oyo omuwala Nambwayo bwe yanagamba ngu avuga emmotoka n'agenda amulingiza oba amutiisatiisa oyo omuwala najja akuba nze nabeera mu nnyumba nga ningiriza mu ddiisa naawe omuwala wamulabako ng'era zze nga gy'oli naawe omuwala yajjanga gy'oli yes yajjanga gyendi muwala yaani oyo ye omuwala simanyi bulungi linnya ly'omuyita Divine oba ye Divine akolawa oba abeerawa simanyi I think she's a business naye kyemanyi nti alina omwana omukyotala alayika yafumbirwako omuzungu tabanga mwana wange sooka ombuulire ayinza okuba owuwo alina a boy kyotala alayika yafumbirwako naawe ogamba omuwala yajjayo nga gy'oli yes yajja nga gyendi nga zze kukola ki oyo omuwala yamanyi alayika yali azze kulaba bbaawe era naye mukasuuna ye kati teyayingira mu nju olw'okuba waliyo oba yakoma bukomi bweru tebaaliwo yajja n'atuuka n'akonkona nze saamuddamu nalimu mu nnyumba kwasala akunkuba ekitegeeza Nambwayo ebimu byayogera talimba yes oyo omuwala n'agenda kati yali yakavaawo n'enkubiraani Ssaalongo essimu nemugamba nno mukazi we abadde ekyo olumugamba ng'essimu makye kyekyamunyiza ntegedde lwaki oli ku kibulooka ng'ajja era kirageze kyekyamukiiza mumanyi n'omulala eyaliyo ku weekend kati ne kankubuuza mama w'abaana bo waali
ekyo weekend ya church ogamba mama w'abaana wali ku weekend nga ngenda ku church ogenda okudda nga Stella waali ne Stella yajja Stella omumanyi nyina ku Stella gwempulira oyo Stella oyo receptionist wa Buke nga waali era oli n'anaaba ne bambala ne bagenda bombi wagenda okudda nga already Stella ali mu nnyumba nga n'emikolo giwedde simanyi sijja kulimba tokeberako ku buliri wadde nkebera kinze oba olaba amawano nze kyentegedde abo bakozi banne baba bazize justi nga bwoma twekyalira nga wali ne banaaba ne bagenda owulidde ekyemikolo baali banaaba ki ng'oli azze buzi ate olaba kikola Salongo yanaaba mbadde manye nti n'oli nti naalongo kati baakulaba nti ozze oba tebaakulaba nti ozze nga tebandaba bake wayingira banange ne mubeerawo awo mu nju ne tubeerawo nze nengenda musenge ne mbeera ku simu yange kati Stella n'omwaniriza n'omubuuzaako wakola otya n'akabuuza musiibye mutya nimbayitako n'akutunuulira atya Stella kozi waliwo abavubuka abalala engenda musenge nze nensirikira eyo no n'anaaba n'ayambala n'agenda era teyadda the next day lwali lwa Monday yadda lwakudda babeera bize Ssuuna musajja mukozi nadda olwokubiri nemugamba bayizawe badde bankubidde nti kino nekino nagamba kale olwo omazewo bbanga ki nga yakuzira I think namalayo bandooza weeks nga 2 nga takyakkwatako nga tanyega Saalongo yali yakukoowa kati munnange ebyo era nabeerawo baali bali mu kufikisinga motoka yange bwe bagimaliriza nga nzira mu kyalo ewaffe mme basajja wammwe era olwo era nze nalayira namutta ku bulungi so kati gwe kyogamba nti Saalo gwogamba namba tenkugambye nti ng'oinvestinga n'omukazi bw'abanga yali akikola ng'amulaga abakazi abalala baffe nti kubanga nze bwe nkibala bano abantu batandika okweyagala mu 20 at least nga ki nga 2022 bw'okibalira awo bwe baba batandika laava batandika 2022 nga gwako baba basobodde okuinvestinga ebyo ebintu byonna in a short period meaning babeera mu mwaka gumu n'emyezi emeka nga beeyagala kozi olwedde balina n'omwana kitegeeza omwaka gumu bagumaze nga bali mu laavu matiri bonna bw'abanga nga babiinvestinze byonna wamu kubanga nze fulawa awantu tokola ki ngambye nti nzo eyo site naye nze tebaginambuza nga baŋŋamba banzimbira ze bannambuza nga obeera n'omuntu nogaatiikireko wano n'olaba ku by'obugagga by'omukulu ne tuyitawo naye nze teyaŋŋambako mbu nkuzimbira oba ki so gw'ogamba owunzise ogamba nti bw'aba badde yakikola ng'alambuza abantu abalala nga bainvestinga n'oli nambwayo mutuufu era obusungu bwe mba mbutegeera kubanga tewali ayagala kukyogwa musajja bw'ali mu kuinvestinga naye naye nga ye Ssuuna mujoozi si mujoozi Ssuuna mujoozi ekisusse ekiyitiridde kuba kati gwe ekyo kyenkugambyeko tekikulaga nti mujoozi ekyokuleetera abawala babiri nga oli waka nti maama w'abaana bo waali
naye n'omulaga ng'olwedde ovudde mu incident eya ono yazze n'akonkona nga tebaliiwo n'ogaana okumuggulira okitegeera n'aleeta omulala n'agamba n'ono mugaana omulala najja ojja era n'omusangawo waliwo akajoogo akasingaawo nkutegedde Naalongo kankuleke kaali obubaka butuuse mbufunye bulungi nnyo okujoga abakazi kuba watalekerawo n'ebinene ebisingaawo bijja kale bannange sigenda kusukkawo Naalongo awadde ensonga ze Genesis bijja bitya bitambula bitya Suuna waffe yooyo Nambwa yooyo ne Naalongo yooyo ebintu ebyo bwe bitambudde gw'obyogerako ki omanyi luli nina bye nateesa ne wabaawo abambuukira ne wabaawo naŋŋamba n'okuŋŋa n'olini olwana Suuna abalala ne baŋŋamba n'olini ovuma otya Nambwayo sitole sayidi zombi ozifunye leero kambaleke wano tukwatagana ate olundi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.